Mu video ya leero kuleetedde ekifo kino ekyewuunyisa ng'era ekifo kino osangayo emmotoka nkadde zokka ze bakuumirayo eno. Emmotoka zino okumanya nga zimazeewo ebbanga ezimu zaatuuka n'okumiramu emiti. Ekifo kino kisangibwa mu America mu ssaza lya Georgia era nga kigambibwa okuba nga kirimu emmotoka zino ezisoba mu 4,000. Ekifo kino kiyitibwa Old Cass City era nga kitudde ku acres 34. Ekifo kino kimaze emyaka egisoba mu 9 nga kikuŋŋaanya emmotoka enkadde. Oyinza okwebuuza lwaki emmotoka zino zikuumibwa wano. Abagagga ab'enjawulo naddala nnyo abaddiiringa mu by'emmotoka ey'okugula emmotoka enkadde ne baziteeka mu bifo bwe biti ng'emmotoka zino oluusi bazizaayo mu factory ne bazirecyclinga olwo ne bajjamu emmotoka empya, oba oluusi bakiteekawo nga kyabulambuzi. Okugeza ekifo kino ky'oli mu kulaba kisikiriza nnyo abalambuzi ab'enjawulo okujja ne bakyerabirako olw'obunene bwe kiriko ssaako n'emmotoka. Ng'ovudde ku kyabalambuzi, abakubi b'ebifaananyi, abazannyi ba firimu ssaako n'abantu ab'enjawulo gamba ng'aba fashion bettanira ekifo kino olw'embeera yaakyo okuba nga kijjuddemu emmotoka zino enkadde nga kisikiriza abantu bano. Ekifo kino kigambibwa okuba nga kyakamala emyaka egisoba mu 9 nga baterekerawo emmotoka zino. Abagagga ab'enjawulo okuyita mu bintu nga bino bakolamu ssente empitirivu. Ekifo kino kigazi ddala nga bunakugambye kiwezaako acres 34 era ng'abalambuzi abasinga babawa maapu kwe batambulira bwe baba baagala okulambula ekifo kino kyonna baleme okubula. Obuyiiya n'obutetenkanya tebuggwayo mu nsi. Naawe kennyini eyo ewammwe osobola okuyiiyayo ekintu nga bwe kiti ekisobola okukuleetera ssente mu ngeri gy'otasobola na kukkiriza. Nga mmaliza nja kutegeeza gw'abadde ne ssente zo ng'onoonya ettaka ery'ekyapa ettuufu gy'oyinza okugula naye nga tomanyi bantu ki bayinza okwesiga. Ojja kunsindika WhatsApp message ku enamba yange ya Airtel oba okunkubira direct ku ezo ennamba zombi sobola okuyambako okufuna ettaka ettuufu mu bantu abatuufu oleme okugwa mu bafere. Kwebaza olw'obudde bwe wadde okulaba eno video era nkwagaliza ekiseera ekirungi.